Sabiti ewedde ababaka akakiiko ka Paalamenti ak'ensonga z'omunda mu ggwanga n'ebyokwerinda beekandaga ne bagana okuwuliriza abakungu abaava minisitule y'ebyokwerinda baali balabiseeko okwanja embalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ne basaba akakwakulizo nti baali baagala ssaabaduumizi w'eggye lya UPDF Gen. Muhoozi Rugaba yabalabikako eri akakiiko annyonnyola ebizeefulumira ku mukutu gwe ogwa X edda ogwayitibwa nga Twitter nga bagamba nti omukutu guno gulusa okufulumirako ebigambo ebirengezza era nga bikaawo. Yesterday we slept with a tweet alleging that Besigye will be hanged on Heroes Day from the official hand of the CDF, and we do believe the deputies would not be in position to handle such. Honourable Minister, the question is, where is the CDF? Akakiiko kabadde kasuubira Gen. Muhoozi kyokka kussa envanyuma olutuula lusaliddwamu ekintu ekirese bangi nga beewuunaganya. Abantu kye balina okumanya wano be bayita aba crowns ate be bagaba ssente n'eza defense ffe tuziwaayo. So nze mbadde ngamba chairman w'akakiiko bw'aba tazze addemu amuyite kubanga yakulira amagye mu Uganda, addemu amuyite ajjaddemu ebibuuzo. Yandibadde nga political head ne accounting officer balina okwetaba bukolokolo mu process yonna okunnyonnyola bye balowooza okukola era bagenda bikola batya nga basasira sente z'omuwi w'omusolo n'ebikolebwa. The parliament can summon anyone and it's for the good of the country, so there is nothing wrong the committee did. Tuwayiza muno omumyuka wa ssente w'akakiiko kano Lino Singopek n'ategeeza nga minisita w'ebyokwerinda wabawandiikidde n'abasaba bongezeeyo olukiiko nti kubanga leero babadde bali mu lukiiko lwa baminisita olwa buli bbalaza. So twabawandiikidde ne tubagamba nti bajje enkya Lwakubiri ssaawa 3 ndeni tutuule tumalirize ensonga ya bajeti ya Ministry of Defence. Ku nsonga y'embalirira ng'Opeeka ategeeza nti bakuwuliriza oyo yenna minisitule bugende basindikidde. Oba deputy oba mukulu ye kennyini nga ze kyetwagala nga komiti nti ofisi eyo mulimu explanation. Agamba nti ebigambo by'okuvoola ababaka ba Paalamenti ebigambibwa nti byawandiikiddwa Gen. Muhoozi ku mutimbagano tebibayigula ttama kubanga baategeezeddwa nti waliwo abakojjokojjo abayingidde emikutu gye ng'ate gye bavuddeko Gen. Muhoozi yategeeza eggwanga obutatwala nnyo ebigambo ebiwandiikibwa ku mikutu gye ng'ensonga enkulu. CDF yatugamba bulungi nti ebigambo bye Twitter tetubitwala nga kintu kikulu nnyo, naye ate batugambye nti akawunti ye bagihakinga biki ebyo, so tetumanyi oba bigambo byali bibye oba ki, naye ffe kye tulina okukola kulaba nti abantu bannayuganda tubaweereza in terms of kubuuza accountability. Kyokka bano balowooza nti embalirira ya minisitule y'ebyokwerinda balina okukwasiza Gen. Muhoozi ayongere okubatangaaza ku nsonga ezigambibwa okuba tezitambudde bulungi mu ggye ly'eggwanga lyakulembera. Kati Stephen Bakamugabi ssente w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka anenyezza ababaka banne abatula akakiiko k'ebyokwerinda olw'okufuuka balunaayiza ng'oyo embalirira ayita musulo ti kubanga omulamu omukulu guli ku mbalirira ya ggye ng'omuwandiisi w'enkalakkalira wa minisitule eyo ssaako ne baminisita be balina okulabikako eri akakiiko okunnyonnyola ku by'embalirira so si kuyita ssaabaduumizi wa ggye lya ggwanga. Kati ekitongole nga UPDF kiri mu Ministry of Defence, ekitongole nga Police kiri mu Ministry of Internal Affairs. Kati ebyo ebitongole tebyemalirira biri falling under those ministries. Singa tuba twetaaga kamanda tumuyita naye waba tabaddeewo deputy kamanda asobola okujja n'abaawo mu komiti n'asobola okumaliriza ensonga za kamanda ze yali badde ng'amala, naye nga tekisobola kulemesa komiti kugenda mu maaso na mirimu gya budget framework paper olw'okuba kamanda taliiwo, kuba accounting officer wa ministry ye kamala byonna ku nsonga za budget framework paper. Freddy Kajubi yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.